ku muntu atandika omulimu mba Dubai nyinamu sente zange bweziti mba Katanza mba Saudi nyinamu milioni 10 nali badde ntandika business obugambo buno badde obumanyi ekisooka okubeera mu business wetaaga ebintu nga bisatu wetaaga capital wetaaga location wetaaga n'okubeerawo gwe nga gwe mu buntu ku location wano waliwo obuzibu obunene bw'otalaba nti wetaaga okukola business ebiseera ebisinga location esinga okubeera ennyangu ye yeriraanye woosula nti olunaku bwe luba lugenze bubi otambulawo. Namba 2 kwe kumanya bulungi nnyo nti season gy'ogenda otandikira mu business ye season entuufu. Business bw'ogitandikira mu season enfu esobola okukyaya emirimu egyo gy'okola ne ssente z'okuggweramu zonna. Weewaawo tetulina garanti ku magoba. Ne singa obadde ojja kutunda ngoye n'ojja mu gwe 10 gwa 11 gwa 12 mwe muli Christmas season eyo nayo neetambuliramu engoye. So kati January ne bwakutuulamu n'ogwokubiri abaana be baddira ku masomero ogwokusatu toba na paniki y'amaanyi nnyo ng'eyaze n'atandika business mu January oba mu gwokubiri nga teri ssente yadde 10 ate osasula rent. Omuntu yenna atandika business buli business erina season mwekolera ssente lwakuba abantu abamu tasobola kukimanya. Business yonna gy'ogenda otandika erina season weebooming ey'engoye mwegyo emyezi. Ab'ebitabo bakola wali mu gwokubiri gwa kusatu gwa kunaawo ng'abaana badda ku ssomero. Eyo season ab'ebitabo bakola nnyo. Ne mu December ow'ebitabo batogenda kukola ssente. Kati kiruma nnyo kubanga wakatandika omulimu naye nga tolina 10 ky'oyingiza ate ng'oteekamu. 2 location gy'ofunye. Location ene ya-affectinga nnyo abantu bangi. Nze ngamba nnyo mikwano gyange abasinga nti ekibuga si kya buli omu. Si buli omuntu osobola okukolera ku Hamu. Si buli omuntu osobola okukolera mu Kikuubu. Naye okusinziira ku capital wo oba wali badde w'amaanyi ewalalako n'olw'okuba ggwe ekigambo kibuga ky'otegeeza okukola. Ekibuga kirungi nnyo ng'omanyi ky'okola. Naddala ku ggwe omuntu avudde n'ebbali w'ekibuga timbadde nkola naakulabye Kasubi business yange kati y'amaanyi kangende mu kibuga nnoonyeko ku audience endalako. Ne ku ggwe atandika saali kuwadde magezi nnyo kwetaba mu kibuga. Lwaki njogera ku bintu bino? Ekisooka bw'oba okolera mu kibuga oyingirwa mu lunaku ng'oli negative naddala ggwe yakatandika n'abaluddemu bino ebintu bibakuba. Ekisooka bw'oba tolina kapita awera otandise osula wabweru wa kibuga olina okulinnya transport akuleeta. Olina okugula ekyenkya oba n'ekyemisana. Ogenda okugatta ssente ze ez'emmere ne transport. Ezo olina oziwayo wadde wakoze wadde tewakoze. Masannyalaze na buli kimu. Biru ezo zigenda okuyingiramu padde nga tewayingiza kinene nnyo. Naye bw'ofuna location ng'eri kumpi ne gana amaduuka agalimu ng'osobola osula emmanju n'okolera emiryango. Oweevinga ebintu nga 3 ekisooka ssente za transport tezibaako bw'oba osula ku mulimu. Namba 2 tolina limitation ku time. Namba 3 ekyokulya osobola okifumbira awo wennyini wooli n'otaspendinga ziri. Emmere y'omutwalo ng'oguze engule osobola ogiryako ennaku 3. Emmere y'omutwalo ng'ogiguze eyidde ogirya mulundi gumu tosobola giryako kyaggulo. Bwe tudda mu mbeera bwetyo nti k'olinnye transport ojje ku ssaawa mmeka ozze ssaawa 3 gyamu akutte ogenza otuuka mu tawuni ziweze ssaawa 11:12 akeedi bagigadde. Bw'oba olina kasaaluuni ng'ako okyalinamu kiraya nti kitegeeza ogenda mumaliriza nkya. Bw'obeera okolera waka eno oba wabweru w'ekibuga wano woogira ng'okolera miryango ng'emmanju gy'osula kasitoma osobola omumaliriza ne ku ssaawa 2 ez'ekiro. Tolina limitation ssaawa mmeka z'omala. Wava e Bulaaya njagala tinva mu nsi ndala mbadde nakuŋŋanyiza obusente bwange Saudi njakubaako kyenkola.
ekifo mwokolera business kyaleetaze ekifo mwosula transport abeere nga taliiko ne zino ssente endala z'oteekamu ez'emmere ezakibyo byonna byonna nga tebiriiko nsobola okugula emmere ya mutwalo n'engifumba n'egiryako ennaku 3 nsobola okugula endomola y'amazzi wali n'enfumbako n'ennywa kwago nga sigenze wali gula akacupa k'amazzi ka 2 transport taliiwo ezo zonna ssente mu bizinensi oba oziweevinze at least ko ne bwoba tewakoze naye nga totaddeemu transport toguza emmere ng'olya ku mmere gye walese ewaka tolina nnyo kyamaanyi gy'ofiirwa kyakubiri omuntu bw'akonkona ku luggi jamu takwata n'obudde bw'onnyuka tebakusalirawo nti ogenda kunyuka ku ssaawa 11 ekibuga kibeera limited tosobola tuuka budde bw'oyagala osobola okukeera jamu nakwata n'otuuka buleeti osobola otuuka ku mulimu ssaawa ate zibadde zitandise okugyamu bakasitoma ati akeedi ne bagiggala awo wonna ku muntu atandika kiba kinene nnyo kuba kikkuba wala bw'oba oyingira buyingizi kibuga naddala gwe ava e Bulaaya nva Dubai nva Qatar nva Saudi nyinamu ssente zange bwe ziti ekibuga tosooka kyetantala sooka omala oguluminga bizinensi ebbali n'ebintu by'okola omala obitegeera kyakusatu bw'oba tobadde ewo ebbanga eryo lyonna oba myaka 2 oba 3 Kampala oba tomumanyi ekibuga oba tokimanyi ebyaddala omanyidde obulamu bwa fridge bw'obeera ku wifi wali eri ow'obwereere kati wano olina okuteekako data buli lunaku oteekako data ogula emmere osasula transport ogenda obigattagatta ng'olunaku lukutudde mbulya kapito wonaamusigaza ekibuga si kya bonna olina levo kwolina otuuka n'odda mu kibuga amadaala bwe tuba tubala tuva ku emu nga tugenda ku 2 paka kudda waggulu paka ku 10 nja kusaba otandikireko wano wansi wadde olina obusobozi Capital si ye mukulu kubanga Capital business yetaga display Capital abeerawo kubaatisibwa osobola okugulawo edduuka ly'engoye bw'ogula engoye 10 n'ozigula mu kala eno eya bbulu ne zikutuulamu zonna zikutuulamu naye omugezigezi osuubulako lumu Capital n'omusigaza buli muntu gw'osuubulako n'osigaza ennamba ye kasitoma bwajje n'omugamba tulinayo endala ku store walindako kankube oyagala lufaanana lutya oyina omukubira n'omugamba okata ku ssente mmeka nti 2 kitundu kasitoma n'omukangamu wano nti njagala tubuyina bwesatu bagamba wali bakanguza 2 kanana nti leeta ng'akuwa ng'okwata ku ssente z'olina mu nsawo ng'ogenda ojjayo wali eri ebintu ebisinga byakubaatisa Capital asinga obukulu display nakumanya biri ebikulu by'eggambye location kikwoli nambeera kijogenda okukolera mu ssente bwona atobimastalinze ogenda kuva ku kyeyo n'ebbanga tino ojja kuddayo ku kyeyo beera bulungi weegendereze